Oluvannyuma lw'okulya Ssekukkulu n'olusooka mu kkomera Luzira, Matthew Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia Munywangali wamu ne muganda we Joseph Kanyamunyu bazzeemu ne balabikako mu kkooti ento ey'e Nakawa okuwera ennemba n'omusango gw'okutemula eyali omulwanirizi w'eddembe ly'abaana Kenneth Akena omwaka oguwedde. Zigenze okuwera essaawa 3 ez'okumakya, abasatu bano ne baleetebwa mu mmotoka y'amakomera era butereevu ne beesogga kkooti ne basimbibwa mu kaguli okuwuliriza omusango ogubavunaanwa. Oluvannyuma lw'okwesogga kkooti, oludda lwa gavumenti oluwaabi nga lukulembeddwamu Rachel Nabwire lutegeezezza nga lukyakola okunoonyereza ku musango guno era ne lusaba kkooti ebongezeeyo akadde okusobola okunoonya obujulizi bwonna obuluma abasatu bano mu musango ogubavunaanibwa. Wabula ab'eŋŋanda za Kanyamunyu tebajjumbidde kkooti nga bataano bokka be balabiseeko, ate ku ludda lw'omugenzi Akena ab'eŋŋanda ze babadde bakubyeko obugule nga bambadde essaati enzirugavu eziriko ekifaananyi ky'omugenzi Akena n'ebigambo ebigamba nti Justice for Akena, ebivunulwa nti Akena alina okufuna obwenkanya, nga n'omubaka omukyala owa Kitgum Municipality Beatrice Anywa tababuzeemu era ng'ategeezezza si baakussa mukono okutuusa nga Akena afunye obwenkanya. Awo nakyo tukimanyi nti sitaani naye aba ayagala kukola gwayo, naye era batusanze tulaba. Tujja kubalinnya ggere paka okulaba nti obwenkanya omusango guno gweguli. Wadde okuba okugenda paka wa Mukama Katonda twagendayo dda mu ssaala, naye tujja kukola kyonna ekyetaagibwa okulaba nti obwenkanya kubeera musango guno. Kabe maali, kaba kubeerawo, kaba kugamba nti influence. Ffenna tuli beetegefu. Naddala nze ng'omubaka waabwe sijja kuleka any stone unturned. Wano omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti y'e Nakawa Noah Ssajjabbi ali mu musango guno mu mitambo agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Samla Anifa ne Eka Ronald, KTV, amalindirire.